Ndi bulungi sina mutawaana. Ndi wano. Ndi mu rehearsals. Tufunyemu ka break. Kivulu ku Africana. Okay. Twetegekera Kivulu kubanga twagala okukola special delivery. Twagala abantu tubawe kye batusuubiramu ate nga twandiyagadde nnyo singa kisoboka n'okubawa ekyensuso ku kye batusuubiramu. Tetwagala kubawa kye batasuubira, twagala wabula kye basuubira oba okusingawo. Tugezaako naffe okwekuŋŋaanya tulabe nga tudelivalinga bulungi nnyo nnyo nnyo. Basuubira ekikuolo live band because it's a must, but yes, what should I expect? It's a must. Suubira music. Suubira music. Obuyimba bwobadde owuliriza eyo ku CD, bwobadde owuliriza ku YouTube, jangu obulabeko live. Jangu ofune ku cool session ya music. Cool session eyo music. Ka music akakakamu onywa omira oyimba nange. Ofuna n'omukyala. Oba muwulu ebimera byaguze dda tebo bingi bigenda kuba bituddeawo. So mujje nga bukyali munyumirwe show. Atudde mu music industry batugambye olina honorable bw'obanja Kivumbi byali biti? Nakola natuukiriza obuvunaanyizibwa bwange nga bwolaba tuyimba ffe. Kikuba abantu batumalamu amaanyi. Mwami Kivumbi n'ayita mu munywanyi wange n'antwala eyo e ne mmala okukola nadda mu naaga naye newalala gye ndaga n'enziruka. Naye buli lwe ndaba omwami oyo ku TV ekifaananyi ekyo kinzija ne ngamba ye omusajja onalowooza adifala. Kibi nnyo nnyo mu nsi okuba n'omuntu ng'omanyi mukwano gwo nnyo kuba si enemy wange n'akufuula fala mu bino ebyensingawo obimanyi era nga w'obiraba n'akufuula fala. Bw'omukubira ku kasimu omubanja agamba ki? Sirina budde obwo. Sirina budde obwo. Wamuta oba okyabanja? Mba nina okujjukiza just abandaba ku olwo nti mwandaba naye munnange okuva olwo tugenda mu myaka kati tuddayo mu campaign. So weziba nga ziruddeyo zimultiplyinga so waba kusasula n'obudde bwamaze nga tannazi. Wezirwayo zeerabirwa bwerabirwa tezimultiplyinga. Nze omu ku bantu abeerabira ebbanja mutima mulungi nensigala kulyogerako. Lwaki newala nnyo abaana bange okulagana ne be nali mmanja. Abantu abo tebaba basasuze bajja balyaza amaanyi amaaso eyo. Tuve kati ne kwekyo tulyako ku nsonga ya mukwano gwo bamuyimbi munno Big Eye yavayo n'avaamu ennaddam People Power and one of those people that celebrated nti azze mu People Power era n'omugamba olina ekirabo kye. Era nkyalinze akikime akyali bize buli kitundu bakyamuyozaayoza nange ninze muyozeyoze okwebuulirira n'okwebuuza atambulenga atyo. Yali asubwa ki waatabadde? Abadde asubwa omukwano gwo gw'olaba afuna kati. So mumuwagira essaawa engeri yadde eno ne ku show yayitiddwa mu butongole. Bwe kyoba omanyi yayitibwa dda. Olowooza ki ekiviirako abayimbi bano abadde bafuna akasente mu pati eri okudda mu pati eno? Is it because bali kuddirira music or is it because they're chasing the audience? Abamu tebafuna. Mu kifaananyi ne balabika nga bafunye. Abamu balwa mu ssuubi. So abasigaddeyo bw'osa otuukirira bajja nabo bajja. Na Michael waffe Michael yavaayo dda. Nga teyalangirira. Yalangirira. Naye ogende okebere mu bintu bye. Yalangirira Michael waffe. Era naye ali happy. Bw'otunuulira ebisinde bino eno abantu bamala obifuniramu ebizibu. That's when they realize ne badde eno. Mugenda kukola mutulaba nga mwenna you be one ate nga muli wamu nga muli mu kibiina kimu. Tuwelokamenga buli muntu yenna ali gy'ali obozi ekiro obozi emisana waggule. Watudde driving to the federation and the WUMA muli kuki WUMA eri kuki federation eri kuki? Nga bwe gambye nze ndi ku sayidi y'abagumiikiriza n'abalala bajja.
Kuma twakuma balina okuwa ekifo ky'obwa vice president byo biri bitya era bwekyolina omanya ndi ku executive kukitwala ku kitongole ekitwala era we are looking forward to the music interests. Twagala tufune bingi nnyo tukyali wali we twali copyright kuwulirizibwa lwaki UPRS eteekebwawo nga tebatukwesyoninze bingi nnyo. Awo wenyini ku UPRS mwagenda mu parliament ne mutuusa okusaba kwammwe abayimbi ba Uma ne federation wadde yajja ne balaga nti no mulina we mutuuse bituuse wabbyo era obuzibu bwammwe ne UPRS era buvaawo. Ekyali kipange bulungi era mu kifaananyi kirabikanga abaagenda naye mu butongole tebagendanga. Ndi muntu wakuyakuya naku lw'okukumba ogenda ku parliament ndi lubagamba tuli kumba bukumbi. Baali bagazingamu bindaazi naye ndowooza kati bagenda kutandika okugasoma. Kwazeeko omukono ayandaayi. Bw'ogatunuulira essaawa eno mmwe lwaki temukwatagana ne bakulembeze bano eno ne mubaga munamulwanirira ekintu kimu? Kintu ki? Kya copyright. Kitulwanira kinene nnyo. Ebyo ebintu byetaaga aba parliament bwe baba balwanirira ebintu ebyo sife bayimbi. Era abayimbi nsaba obuvunaanyizibwa tubweggyeko tubukwase abali mu parliament. Ekirungi tulinayo bannaffe ba Dr. Hildaman tubawe trust tutuule eno emabega tulinde. Oyagala omusindike ate nga naye woogenda kati ani anaakola? Tuve kati tudde ku mukwano gwo maama wa mukwano gwo radio gwomu ku bantu radio kuva yafa amuceekingako amubeererawo naye ennaku ezobaddewo abamutiisatiisa nga alina okuva ku ttaka eryo nti radio aleka taliguze mu butuufu bwalyo. So how are you going to help her? Ebyo si bintu byakunyumya ku TV naye njogera naye we are around watching. We are around and watching. Should we even talk about the baby mama? Ekirungi oyogera ne munnamateeka. Nze kennyini kati munnange ekyo bw'omanyi oyogera ne munnamateeka we are watching naye mamincommunicatinga naye ekyo bw'omanya communicatinga naye ate challenges ezo olw'enfa ya muganda wange oba ozisuubira lwaki kyali nababeere okukivula ekyo n'owekiwatwe waba asazeewo naye ajje isooka all ate abeera kumpimpi awo. Is Bebe welcome on this show? Gyoba omanya kyo bagiyita ebiseera ebyo ate naye mu episodes ezo mwali asobola okujja n'agizannya live oba n'asigala nga wabadde mu butambi. Omufunza abeerewo oba abaddewo oba tabaddeewo kyoyanga munaana. Talking about music, bayimbi bangi b'okoze nabo tulina remix gyewaze ne Fefe Busi eyo. Who came up with the idea? Era bino bitubeera tuvibinga ne ffenna wamu twali mu vibe. Omanyi tulina night yaffe ku every Monday ku Chop Life Monday. Tubeera tuvibinga kati mu vibe ezo waliwo gw'owulira nga gwokya omuziki nogagu tugere mu studio. Idea gye yava. So you don't toliko bano bantu nti mmala kulondamu nti ono asaanidde toliko kukusosola because mu abayimbi ate amala gakola na everyone agamba ayisamuwa. Omanyi music ono omulaba era nze buli muyimbi muzaamu amaanyi gwe manya buli kyoyimba flavor omuntu atuuka time nga flavor yo ayagala gimixingemu ewantu. Omuyimbi omu yavuddeyo n'agamba yegwe omuyimbi gwe yegomba okukola naye that's Irene Ntale. Bw'omuyimbira bulungi everything that you do she feels happy era asaba okukolako naawe. Era Ntale muyimbi mulungi nnyo nno nange bwe nandiyagadde okukolako naye so why not? Ng'oggyeko wali omulala gwandikambye nti ono nsobola okukola naye gwe weegomba okukolako naye. Is there anyone that you admire?
banji mulimu bakabako era nali nkozeeko naye so bayimbi bangi nnyo nkola nnyo ne Gravity era njala nnyo okukola naye babituusi banyimbira bulungi era mbeera nnyo ku music waabwe Fifa Mayiga ebintu byabinkubira bulungi abayimbi banyimbira nno bulungi Spice Diana Shiba yetu ina alubamu namba tujja kuba kusunangako busunyu tuba twagalidde music mungi nze njala nnyo okukola na buli muntu bona abawala banyimbira obulungi Gataliani Kando n'abavubuka bennyini waliwo Bukita Rose waliwo ba oluno omwana Liam Boyce bangi nnyo abanaawo nabaati abansabulira obulungi naye ne Big Sky Soldier. Okay, what's your music industry at the moment? Ojirabawa. Olaba erina weetuuso oba eddirira music industry? Music edduka emisinde. Era abayimbi mwebale nnyo mwongere mu maanyi. Industry edduka emisinde gwemanyi kati tusinga n'aba Nigeria. Mulondo. Tubasinga kati buli onna gwe yenafuya gwamanyi. Nate babaleeta nnyo ate waniino ne baba ssente. Batusinga kimpozi. Ati mwe muli mu media batusinga kyaba Nigeria. Good music. Good atya. Kayimba kyakasinga Gundeza akaba Nigeria. Kayimba kyakaba Nigeria akasinga Bilibili. Kati kyo bumanyi music omu muwulira muli high. Omu omuwuliza muli wakakamu. Ebimu mu byagaza kinyumo, ebimu mu byagala kwalaali. Kati gwe kankubulire music gwe musinga okubaala eyo mu mobile vibe bekyananda batya nga sikyagala kayimba ako mbeere nga atali ku mutindo nti ate sirimu ebyo wakiri nsigala ku mutindo gwa wansi naye nga situyanye bya bbule nze sizina mapiano kati nga manyire ki go gamumanyi tegakumanyi naye abantu benengejje bagasoosowazaani Uganda tonabeerako mu ndongo n'okuvanga okuva wayingidde bakuba mapiano bakuba ba Nigeria ndowooza sibeerayo mu bbaala ezisinga kubanza ate gye ntera okuyita bakuba music wange era nze ebbaala zonna nzeebaza mwebale ebbaala gye mpitayo nabakuba music wange era bwe nnyingira ndi pa nga batandika mikisinga omya yonna. Okay, looking on this music industry tubanga tulaba ng'ekuze naye tuba tuli ate neddamu entalo ne zifuuka entalo zifuuka gwe kyolina okumanya ne wooli kulota Beyonce twandi mukazi munno toli mwenkana kati abakulaba be bagenda okutawaanya obwonge ennyo nti bakyoyangwa n'osanga Beyonce oli nagamba nti Saha imba nnyo nga ba Michael Jackson toli benkana akulimba ogenda kukoma woteekeddwa okukoma era ababadde bakwagala bagenda kujaguza nnyo kuba togenda kuba wali. So abayimbi bakirawo okwegeraageranya beekooya bokka ate era baddembe baddembe kubanga abamu tebayimba kubanga era n'aba Nigeria bayimba kitono balina paledi z'amazina nze wembe ndaba ebintu byabwe mba ndabanga mu movie bidakiika evidiyo emasa amaseri paale bakuyira abazinyi abalala paale bakuyira ne bakyusa engoye paale kati binyuma olumu nange mmanyi obbiraba bwe mba ndaba TV naddala nga nkyadde wantu si kwa lugezigezi ndaba bye balaba ate nenjigiramu oluusi bye mbasikoze eki bye mbasirabangako naye ate wenzirayo nzira ku nnono omubali ogwaffe gwe guli waffe abaawano ndi gwe guno nga giteeka abo so tebeteekani babireke tebessa nnyo pressure. So you can tell nti ono good music ono si good music. Ensi ezo ziraba music gwe zikuba gwe mutendereza tali zikiikirira after some time tagenda kuzikiikirira bakiyise mu lujja kyekire South Africa nti kino nga batokota ekyo ddagadagadagada kyekiri egindi nga batokota ekyo ddagadaga kati bonna baluzinga simbo na sigino za music weewaabwe era ogenda nga bagamba nti yali ayimbanga Two Face ate kati takyayimba ewaabwe ewaabwe baganyo eno biiti digenda tokopiikiiboteja kati
tusobola kusanga olinga ali akasasi noga kasitaalya mugambe nti gundi bimuziki byolya bibi kati ajja kuddayo eka yeebuulirira dde ku birungi. Okay, nga tuya music eno oba olaba nti ono omuyimbi mulungi ono si muyimbi mulungi ogambye tetwegeraganya byomutajja afuuka munne naye I don't know whether it's also kidamu naye twalabyeko emabegawo abayimbi abanene omu ow'ekiwatule yasabye bekulu yasabye kamiliyoni bakole batto bawule omulenzi ku musajja gamba omu yasabye munne furendi lemaaki temusobola kuba nga bato nga mukwano gubatta ate nga kamyoni namwegayirira nga tutwala wa musajja keeki tukyalina okukola ki okuba omusajja mandiawo kamyoni tikono teyankubira twalina ne puloni zaffe twatugenda Ntebe ku nnyanja ndiga omusajja tankubira ngenda okugula peegi nga ndaba atudde keeki kati mulaba bayiiya okuyomba kuganye oli ayagala beewalane babasasule kubanga oli ate awamu mirikwezi yaterezeza yangidde n'ennyumba y'empya so mukwano gwe guleese bizinensi ey'okufa omasange munamukube kati bayombera ki kati buli omwana agako munenti nze nsinga because bebe kuli yagamba yakuba good life n'akuba Bobi Wine kati agakuba bebe akuba kamiliyoni anti gwe kyokola oli gasitoba nga omusinga ne mu parking w'omusanga gamba jjawo emmotoka nteekewo ebba tentuufu jjawo emmotoka nteeke awo oganye nga nkuteeka emabega nga ngenda eka nga neebaka katugijjawo wiiki ejja. So bino bali mu muzannyo bawulisa bafaani nze mmanyi okuba tolinga gwenze gwolaba saa tukuwaani tugalewo omwaka ompa nja kwewa kale weewuliraani bwe tuba tukuteekawo kati nze abasinga obungi mikwano gyange abantu ab'omukwano tebakompiitinga katukwebebekulu okujjako olye ng'akedde n'agamba nti mayimbi mmwe temunsobola otherwise buli mwayimba bibye buli mwayimba bibye aligayo ebya munno oba ebya banne ffenna gwe tuli eŋŋanga naye kati we tuli essaawa eno ffenna nga bwogambye nti industry ebulamu ki buli omu awagire munne munne waba avaako akalungi ebibi biteekere gwe omanyi sukaali ali maduuka si mungi naye gwe okimanyi nti wakuŋŋaanya ebikuta ebaakamulamu sukaali oyo oyinza okuseka biyinza okujuza ekyalo oba ebyalo naye ebyo birekere mabega nosigaza sukaali twewagire buli omu ayagale munne teri agenda kulya nsi agimalewo tosobola eyo wasiwasi akulimba wagira munno mu biseera bye musoosowaze naawe byo bijja era nze ndi musanyufu nnyo era abayimbi bannange abankubirako oyo ategeeza kyamaanyi dani nze gwenkubirako naddala mu biseera nga bino omuyimbi ankubirako aba azitowa ne ku mutima gwange otugambye tino ebya people power bikyaliwo federation zikyaliwo tuddeyo katiniko ku federation yekyaliwo kyobamanya oba ani agikubamu akatuli egenda eggwamu omukampola ate nga siwe mbyagala mba njagala ebe ngaerina maanyi mangi nga geyagala ebe nago tuba tugambye ekisinza ojjawula bakyala ebitonde ebikyala ebiboozi byaboonoonyi naawe obukyala nga babalabalabadde abantu nga bakubagana abakyala bo benyini nebinyini bakubaganira bwerere otherwise bagenda vubaawo ate abapya bajje batawanyiza bwerere daddi bamumanyi bajje gyoli mujje gyendi abatereezi si aboonoonyi naye nga kyobumanya
nze mbeera mbira ku mukutu ogwo naye nze mukutu ogwo nagubuuka gwogera nnyo ebintu bingi kati wabaddewo n'olubaddewo bajjaze ne kalo oli ku tiimu ki balimba ne bakola nani follow beevuma okufa balimba abo balimba ba mukwano era temukkiriza ne promotinga enkolagana ng'ezo okufa kubaze mu picture sibalabamu nga tebakolagana mbalaba nga balina okukolagana buli omu yeetaaga munne w'otunulira Genesis nga yava ku bino guno yagedde ku mukutu naguno yagedde ku mukutu rubbish it away tulina serious issues more than yeah nze nno nsuubira bakkiriza kintu ekyo bali awo ekibala kijja bamira nga omanyi nze siri katonda naye kyendowooza baleme kuwuliriza nnyo bigambo ffenna batwogeddeko basigale ku music wabwe kubadde bokuba nze nasaali awo omusajja nagaa nti gundi saawa yanywa enjaga nze ekigamba kati anti kyengezako kulaga singa nakwata obudde bwonambuse ku ekyo sandigenza ate kubiddako nantadde awo neŋŋamba bye bannange nakuba nagejja nfunye omubiri just siina budde bwa jimu naye nfunye omubiri nkwatako owulire owulire sabu ŋŋonda toyinza newonsange wakanzi wemba nyambuka obusozisozi mbakutta akaggo banga mulaalo anti ngamba nti kyakuaffectinga because like asawo inayo kubaana abakulu nagamba bagambye dadi wafaanywe enjaga gabula era akantu ali omukisa guno buli yali anvumye ku mukutu nyamba obijjeyo buli wali anvumye ku mukutu nyamba obijjeyo abaana bagenda bakula ngenda kuddamu okebera omukutu ogwo omwaka ogujja oba ali onvumye ku mukutu n'obirekayo omwaka ogujja nkulayiriraga nnyabo olunaku lugenda ku maakinga entandikwa y'olutalo sematalo wakati wange naawe obiti wangalwa wamuziza mu motoka buli yali anvumyeko tisaa tebamukwatirako wantu ekyatolaiko oyiya buyiya naye gwe kyobumanya neka obiti nakagula gayi gwe bayita Mulondo eyaŋŋamba nti nguleka pika entambulenga nako naye abijjeyo yaŋŋamba ngule obiti simanyi ate kati omuntu awunya alya kiwinga amugambe ye yali agamba nti mpunye enjaga mukamwa nze nimusapozi kati wabiwuli namwe muli bannamawulire naye amatuba munywa biki oli yaŋŋamba ndi ekiwenge gamu ndi mpunye enjaga mukamwa nkalina kakiwenge kamulondo gamu nakafunaawo nze neetereza gwe ng'oyogedde naye naawe wanjogeddeko bijjeeyo ŋŋenda nga nkuddira omwaka ogujja lugatandika ate weegenderezanga ng'ovuma kyali ng'ate oyagala bannyabo weegenderezanga waawo nawo tujja ate omwezi bamutega omwezi tebamutega bweyogera ku munno nga tobeera mu bannyabo kale olwakabiri akade katambula ng'ogamba nti no olina ozzaala abaana 10